mugamba muti abaagala balungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaaniriza nti nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku kakodyo akamu bwe kati k'osobola okubeera ng'omatirizaamu omukyala oba ng'oleetera omukyala okunyumirwa oba obutanyumirwa kwezina. Abantu abasinga mubeera mwezina n'abaagalwa bammwe nga buli bw'omuyingira akomplayininga ku bulumi, buli bw'omuyingira ogamba abeera mukalu. There is always this one thing kye nnabadde ngezaako okubeera nga ndivingamu for a lot of time. Why does this happen? Lwaki kino kibeera bwe kiti? Lwaki kino kiri bwe kiti? Nga ngezaako okubeera nga ntegeere biki what happens. Lwaki omukazi abeera atobye bulungi omusajja n'amuyingira ddakiika emu n'abeera ng'akala? Lwaki omukazi aba atobye bulungi era nga n'obwagazi abadde abwina n'adisconnectinga? Nabasomesako mu vidiyo zange recently nga mbagamba nti emmana gy'olaba yeeringanga bw'olaba omuntu nti yeetaaga okufiibwako, yeetaaga love and all that stuff. Kati abasajja abasinga mulina ensobi gye mukola ng'oyingira emmana nti oyingiza force. Nembagereza nembagamba nti olaba omuntu asekula ebinyeebwa bw'okwata omusekuzo n'otandika okukuba mu kino omuli ebinyeebwa ng'okuba pa nga gwe mulundi ogusoose omanye okukubamu ogwo omuyino ogusoose. Jjajja wange yateranga okuŋŋamba nti ebinyeebwa biba binaagonda oba ng'onaakola enva ennungi ez'ebinyeebwa kisinziira ku ngeri gy'otandise ng'obisekula. Kati si ngeri gy'okoma kubanga osobola okukomenkereza ng'ebinyeebwa osigazzaamu butini nnyo oba butesoboladde okufumba enva nti nga byonna bimalidde ku ttaka. Oyo ayiwa ebinyeebwa byonna babibuusa mu kinu ne bigwa eri. Kati nammwe abasajja mulina ensobi gye mukola nti omukazi amala okubeera ng'ayimye bulungi n'olyoka okwata omukira n'ogumusonseka webbu ng'olinga oba asonseka ekikisi kitegeera. Ekyo kireetera omukazi okudisconnectinga ku mmana ye nti nabagamba omukazi alina okuconnectinga at emotional level nga connectinga between her and emmana ye, si between you and her. Eyo connection endala gye njogerako but njogera connection etuukawo between omukyala n'emmana. Kati wano wonna nti omukyala omuwadde akadde omutandise bulungi but ate olina w'ogenda okwonoonera. Ayimmye bulungi nnyo and everything is working out very well nga bwe kirina okubeera nga kitambula. Then nojja n'obyonoona ng'omuyingira ng'oba omusekuzo omuteekayo omusekuzo bu omulundi gumu. Emmano olina okugiyingira mpola as you know, simanyi oba mutegeera kye njogera mpola nti omukira oguyingizaamu mpola gently but very confident mpola. Ekyo kigenda kuleetera omukyala ono okubeera nga opening up oba kigenda kuleetera emmano okubeera ng'emanya bino binyuma, bino tebiruma, nti egenda kuta eyongere okuyiwa amazzi. Ate kusigamye nti oluyingira empola n'omala okutuuka yotandika okusokoola nga bw'ogugyeyo bw'oguzzayo nedda stage ento. Osobola okuyingira mpola n'otandika mpola. Nze nabagereza engeri ennyangu yakusokola binyeebwa. Ogenda oyongeza speed mpola. Era w'otuuka era n'osala ng'omukono gukooye n'otandika osekula mpola. Bw'otyo emmana bw'osobola okubeera ng'ogizina. Naye bw'ogitandisa amaanyi ogireetera okubeera ng'egenda kala. Nti ne bwe yandibadde nti omukyala si mukalu, ne bwe yandibadde nti erimu amazzi, amaanyi g'ogitaddeko ba force gy'oleese n'oyingiza boom, egenda kugiviirako okubeera nga yeekakanyala, like efuuka anxious, ekakanyala ate n'etayite n'engoba n'efunda. N'osanga nti bigenda muluma instead of okuta. Emmana nabagamba preparing oba yeetegeka nti omukazi bw'ayima n'oyingiza omukira etandika okweteera ddala. Negamba omugenyi wange azze neekuleka ne weegazaanya. Naye bw'oyingiza force yeekanga, bwe yeekanga yeesika ebinywa bino byesika. Ebinywa bino ebyesika efuuka tight oba like teyeeta oba erinza okusigalawo weeri. Gw'obadde okimanyi nti emmana y'omukazi esobola n'okusanyalala. It becomes numb nga terina kye-feeling, omukazi talina kya-feeling because of engeri gye wamuyingiddemu. So teri kakodyo kagenda kusinga kubeera nga kakuleetera okubeera ng'ozina bulungi, omukyala anyumirwa. Kwegamba buli kaseera ng'akwegayirira okubiddamu, tubiddemu nga ntandikwa. Entandikwa embi eyonoona, entandikwa ennungi ekola ebirungi. But buli bw'otandika ng'otandikidde ku peesi mbi, buli bw'otandika ng'otandise bubi, kigenda kukaluubiriza omukazi ono kumpi naawe okukaluubiriza okuba nga musobola okubeera nga munyumirwa oba nga mwenjoyinga ekigambo kwezina oba ensonga z'okwepimpina. Tebijja kubanyumira kubanga bw'onaamuzina ng'akaze nga mukalu olowooza ogenda kubinyumirwa nedda. Agenda kuba nga teyeefiiringa. Bw'oguyingiza bw'oti n'omanya nti kati guyingidde. Mpola ngambye mpola. Then etandika okumuzina mpola. Omanye engeri gy'onyolamu ekiwataawo mpola nga togusise nayo nti ogusiseeyo mbw ate oguzzeeyo nedda.
n'oguyingiza n'ogulekamu n'otandika okuswinginga naye nga tegufuluma nga guvaamu ogusikamu katini n'oguzaayo nga toguggyeyo gwonna nti ngufulumiza mu mananenzizaayo osikamu katini n'oddayo osikamu katini n'oddayo. Ebintu ebyo bigenda okuleetera omukyala okubeera nga asubbalala, anyumirwa, ayima, obwagazi bwe nga bubuildinga up. Kati bw'otandika okulaba nti atandise okubeera nga yes yeeta naawe ng'owulire mana yes etandise okweta, awo osobola okwongeza ka speedi mpola mpola ate okubeera ng'omaakinga omuyimu gw'aba atuuseeko. Gy'okoma okubeera ng'oyongeza ekyo gy'okoma okulaba nti anyumirwa rather than okugamba nti otandike n'amaanyi ate nga kinene tekiyamba mukazi yekka oba tekireetera nti gwe kigenda kufuula omuzinyi omulungi but n'ekisigadde nabagamba abasajja abasinga mugwa kubanga mupapa. Buli bw'otandika ekintu kyonna ng'okitandisa maanyi mukwana amaanyi gakuggwamu mangu. Omuntu atandise empola abaddusa abalungi asooka n'adduka mpola n'aleka bali ne bafubutuka. Kati waba alaba ng'ali wakati wa race oba nga anaatera okumalayo n'alyoka ate 10 nti amaanyi ge obwedda agaseevingira moment eyo naye kati gwe yafubutuse obufubutusi ogenda kutuuka wakati oggwemu amaanyi. Abamu tebamalaako race, abantu abalaba emisinde oba balaba empaka z'okudduka kyenjogerako mukimanyi kazibe ez'obugaali kasita oli atandika ng'asutta akagaali n'amaanyi ebigere bikoowa mangu n'alemerera okutuukiriza oba okumalako race eyo oba okumalako empaka ezo. Naye bw'atandika mpola agenda otuuka wakati ng'amaanyi ge gakyalimu awo ng'ageetaaga nti ne bw'aba ng'akooye eri gy'atuuse asita aba amazeeko. Kati ne kino ekyokubeera ng'emmana ogiyingira mpola ogitandika mpola tekikolera mukazi yekka oba nti kigenda tekirema n'okwesika oba ki. Naawe ng'omusajja kikuyambako okubeera ng'owangaalako akaseera akawera mu mmana era kikuyambako okubeera ng'osobola okubeera nga togwa mu bwangu nti tokoowa mangu. Nabagamba ebimu ku bisuula mu kiraga omusajja kukoowa. Like your body, your whole body gets tired. No ko mukira ne gugwa kubanga okooye sinti there is nothing special about it. Sinti obanti oyinamu obuzibu, sinti oba oyinamu hormonal balance. Not just okooye tiredness from the exercise you've been doing oba from ekikola ky'obadde okola ne weesanga ng'okooye. So oba oyagala okuzina omukyala abeere nga takala, oba oyagala okuzina omukyala anyumirwe nenkyakugambe nti baby nziraamu ne kaakati akuddemu nti nyongera kalooto akalala making sure bw'oba omuyingira mpola n'ogenda ng'oyongeza speed mpola mpola si kumudumiramu oba kumuba bakiyita kuba like yona okuyingira muntu speed like omubagukirako simanyi bweneza kyogera but si kyekyo olina okubeera ng'ekintu okikwata mpola omuntu n'abeera nga obuilding obwagazi obwo okwegomba okwagala kwe okubeera ng'okuleeta nawulira nga waaw mubeera bulungi omukama bankumire abanjagalire temujjanga okumbagala nnyo bantu bange tunaddamu enkya oba olundi omukama bankumire mwiraba temweraba subscribing and liking and commenting mbaagala nnyo mubeere bulungi. Yeah.